nina present naina girlfriend wange mitanga chosen Minaj yankoleranga my acting manager biseera ebyo 2021 nga musindike owa present munene weno Uganda nimugamba hani yogera kuno omusajja ono atuyambe akayimba kayitewo ku radio sajja tugamba akakadeka mu kitundu 1.5 ojimanyi kitegeera radio ki era nga agenda kakuba bbanga ki ne bbanga tetulyogeddeko yangamba kimoni mbolo kuteeka radio akamu ekitundu kange mukateeke wano ngamba akamu ekitundu kagenda kukola ki nze nga video gye shootingira kamu kitundu kati oyagala kamu kitundu radio nawunga yakuwulira amazima ebyaddala na katono nve ku ndongo onako katono nve ku ndongo omuntu ayenda okuba nga akola ku Simba Radio Simba FM nawulira nga kintuddemu ngambe ndongo njiveeko gyenkola nsasula mwezi nsasula emitwalo 25 ekitegeeza nnina okukola emyezi emeka gatta mwawolabe tewasoma nasoma nayo kubala nina kutini onokola emyezi jonga 9 oba 10 aya mingi nawe gwe bala mitwalo 25 mitwalo 5 myezi 2 mitwalo 5 emirala myezi 2 ejemmeka myezi 4 mitwalo emirala 5 myezi 2 myezi 6 kati nga siria sifunako wade current oli ku radio kati n'okujjako ez'okulya kuzumwezi zenfuna kati balenti kati buli mwezi nga saving emitwalo 10 kati n'okusaving omwaka gumu n'ekitundu nga nkola radio emu okuba akayimba kange naye nga kakyaliko ndikyengera wensinziridde okubanga nkutuusako program ey'olunaku luno olwaleero gwenzize okusisinkana ye Prince Isaac ono muyimbi tuludde nga tuli bakyali tumaze ebbanga eriwererako ddala nga tuli ba mikwano so olwaleero nsazeewo musisinkani mukuleetere naawe awo ku lutimbe lwo omulabira abeere nga anyumyamu ko naawe addemu ebibuuzo ebibadde bikusiiwa ate gwe abadde tamumanyi weeyongere okumumanya ate omusapootinge ng'omuyimbi kubanze mukkiririzaamu nti ebbanga ettono lyemmulabidde ng'ayimba asobera ddala okukikubira ddala n'asingira ddala oba oli awo n'abo bemulaba eyo oba bemuwagira saidi zeeyo gye muli kale nkwaniriza tuli ku Fik Media subscribe like comment share emboozi eno yeeyongere okunyumira owange oli otya microphone eno oba ngenda giteeka wano ndi bulungi mukama wange oli otya nose gyendi abalaba Fik Media babuuzeeko tubalamusizaako nnyo abalabi baffe abampita Prince Isaac Dabusoga Army Commander kabaka w'ekiraavu love omusajja ono ansazeeko wano ekyengera nkambi zange era ndi musanyufu kubanga nyimizaako naye olunaku lwaleero wano kasiba wano wenkwasaganyiza emirimu gyange wenkyapira nga bw'omanyi ebyokuyiriba amannya ag'ewaka amanya nze Omuyimbi bya Katonda Isaac Prince omulangira okuva e Busoga abalangira be baliwa abalangira omulangira n'omuntu abanga ava mu luli oluva mu kyabazinga ewaife wali e Busoga so ewaka yewa ewaka Jinja Buyala Budondo yewaka nenga currently ndi wano ekyengera bwenkyapira nga bw'omanyi wakajinja soko tubulireko kewakaawo muli abaana bameka taata yaani maama yaani abaana tuli bangi so sijja kugamba muwendo gwabo kubanga oyinza okuba tulina kyobaagaza muzeeyi gyali ne mami mamita Edith Kwagala, she's a pastor, and my dad
pastor mu ebya David bwe bazadde bona abapasita yesebo ewaka muli balokole nnyo nange era ndi pastor kirabika kasi namwe musaba ku Sunday so every Sunday tuyitayo netusinza yesebo kusabira ku church ya pastani nsabira ku church ya Pastor Prince Isaac nsaba sebo church ya Pastor Prince kati wuliriza eri wano ku jeje pub club wali kanisa yange wali kanisa yange wano wensabira ati mwete mmanyi Bible Katonda agamba nti ababeera babiri oba basatu anaabeeranga so kati nze nfuna bakyali bange bawitwa esaawo ba MC kama abawali kanisa ebezimbiddwa dda baweeri Bible tugitegeera bulala nti bwe buzibu obwo mwana wa maama temwasoma Bible so tugendeko mu kusoma wasomako agala kumpa mulimu mbwe kiba kisoboka njirina njala kuwa gwa kamera person ya Fik Media anti obuzibu abana mawulire mubuuza kibuuzo nga tona kyogenda kikozesa anti tuba tubuuliza balabi kati ng'olinayo omulabi agambye nti ayakumpa kalimeeyo nange ne bwe mba nkuwadde kibi nasomako akatini muganda wange oyagala kumanya nakomawa natandikirawo oba nasale wagisomera wa primary secondary nasale nagisomera mutaayi essomero lyafaawo terikyaliwo headmaster namutanga mpozi mukungu tone essomero lyafaawo terikyaliwo then from primary 1 up to primary 5 nali Lukolo Church of Uganda Primary School liri Busoga. Then from P6 up to P7 nali Nandere Primary School liri eyo mu Bagwere eyo wansi eyo. Yeah, yes sir. So wakola otya kati then sakomaawo nasoma ensawo nasomera ddala nasomera ddala then senior 1 mpaka senior 6 nali ku King of Kings secondary school Buyala Budondo. So tombuuza bya bya boarding tombuuza bya masomero gana manene kubanga byo sibimanyi ndozo budi gye nasomera yonna akubera ndi mugezi muko. So inaenge mbera ya kutambulira etya kusomero kusomera mbera yali mbi muganda wange yali mbi kubanga at home wakati byali byangu mwana mama akasente tekali wobulunja waka twali sente because when I remember my senior 1 senior 2 because mama wange yali atoba nyo kumpa fees kwanga nakwana mama bwe yali atoba kati wanainga ngena mara senior 1 no tamu yali sembayo namenyiko okugulu kati nenda okutoba mungu omusajja okitegeera awo ne wa fees ansala kumviri awo saluni sala nyimba ku library awo kuba kubifana nyayo nabachali nabachali ngamba ndi musajja mugezi the creative nyo tinga njia nentetenkanya paka nafuna fees paka wenatuka yes. So okufundikira ennyo okusoma kuweddawo zaako ki kyenzi zaako ngoloza nzaako ki otandika kuyiriba na dunia maze okusoma biwedde saamala ne wenakoma awo wenakoma olwaka embeera y'akasente njoininga kyebayita industrial security services sibamanyi mundu naye manyi zire ezeeri sigamba zire za muhozi tonkubya migo gyabwe njoininga AISS as a kurutu nkola training yali around 8 months bakitatango whisky training wing ilyawo jinja opposite Gaddafi tukoze mbadde one of the best 5 students abakoze obulungi bangambye nasana kubeera Kampala no bwento nzije Kampala bangambwa gwenge gyokozeemu koza kibeta stripping and assembling of a rifle
okupangula n'okuzaawo emmundu kati nabikola ku supiidi olongize ndi sharp nnyo ne bagamba ono asala kubeera Kampala ku supiidi gy'alina temutwale Kampala akwata ababbi b'e Kampala ninzije Kampala bantusiza mulowa muyenga ku kikuba ekigende bakayihula lwamuyenga gyenatuukira ona besinga awo nentanga okucapa emirimu gyange egyenkunyumiriza obulamu ne bugenda buti mpolampa nasavingako 2 years mwana nesimatuka esasi nasimatuka okufa neŋŋamba sinazaalayo mwana sinawadde n'akaana nfe kati neŋŋamba emundu kansoke njise wansi nze mbulamu bwa bulijjo naye byonna mbikola talenti mwe eri muli njiwulira actually kuva wansi kubanga naandika n'akayimba kange akasooka nga ndi mp3 akayimba ako nakwandika agamba Sunday school eri kujja lukolo Sunday school light and life Sunday school eri kujja lukolo abaana bato nebyawandikibwa akayimba akali ka church nakwandika nga ndi mu P3 ebisere byo mwamugenda mu Sunday school nze nali akulira ne Sunday school nga nze abeeranga chairman abeera president nga nze nkulira Sunday school ebiseera ebyo so emundu ogitadde ekitono owuliramu ekiri by the way kati speaking about education okyayinza okuddayo okusoma gankolayo ki ku ssomero abaliyo bakolayo ki bebamanyi nze simanyi kubanga ne benasoma bingase kati kujja kupoza okwoganayo mu luzungu noti nalunda balungena ndwerabira just to communicate nenga okusoma tekulina kyekukuyambye mu bufunze sasa nangazi omuntu sigamba abalabi eŋŋamba nze kunyambye katini kubanga nze olaba kankubulire benasoma mundu sije nkolamu onsanze mu bbaala ndi manager wa jeje pub club kyengerawo bansaba empapula nendowooza baba bagenda kumbuuza nga kine kati papula ze bansaba zigasse katini ku mulimo gwange like twamukuba bidongo kukyaza abayimbi kunywesa abantu myenge kati bwe mulimo kulanga abantu banange mujje mutuwagire ke kalimu kati awo papula gola bazijidemu so music or Sunday school kaliyo kayimbye kati njala tugende ku professional music omutandise ddi business music mutandise biri 19 awo covid biri mugumaawo biri mugulabendanga gwakaawo ntandikidde serious business n'akayimba kabita love simusango singa love gwali musango ani wandibadde obonvunana naye bwe kiri nti si musango ani kola ebyo nze byenkusuubira singa gwali musango wandibadde obonvunana naye bwe kiri nti si musango ani kola ebyo nze byenkusuubira muwandiisi nze muwandiisi producer yani bamuyita Rico akayimba akakola producer babiri waliwo omwana gabeta Mixtions Pro is a producer then Rico n'akamastering n'akamaliriza ensonga kyo owulira mu logo bbiri Mixtions Production ne Rico Panda Records naye nga Rico ye official producer video yakayimba weeri ani yagikutte bamuyita Isaac Ezek ali awo Makindye yakogote ekifaananyi ekyo abantu bakarisivinze batya akayimba obuziza asikitegedde ndi bakagadde kyenkana akayimba ako bakagadde ensonga kinaawe oli wano singa sebo omukiga gwe sooka ove wano gwe sooka oveeyo naawe sooka oyogerera eri vaayo naawe genda oyogera eri ku simu yo abasajja mwabajjawa kakati mwabandetera wano abakiga omukiga nvuga speed akayimba bakagadde
kubanga singa tabakagale singa gwe toli wano kubanga kyamanya akayimba komanyi bako singa okumanya bagezezaako okafuna kazimbye YouTube yange cause yanda mbisoga ndi omu kubasinga okuvuganya ku YouTube wadenge nama abavuganya bali millions zifeeri abamu kubasinga tuli mu 6k ndi wafi so kinyusi kye kyali mu kayimba mulamu akyo omukulu gwe wali oyimbako mu love si musango naye musajja gwe kakati akayimba ako it was 3/4 true story like 3/4 of it was a true story nti nalina omuntu gwe nali njagala maana imwagala nnyo nga ne mugamba wandibaye akwagala kubanga wanageza nko mugamba nti mwagala ngalaga nti anjagala ate nga tiyo busabuza nga kiringa kiraga nti ayinayo omuntu omulala eri gwayagala konze waaye wandibaye akwagala wekizoko naye nange ndi eno nfa siri bulungi ate gaba mitanga shatra yali abeera ku kyeyumba naye akadayama tebatukoze bulungi akadayama tebatukoze bulungi kyali kikazi kirungi nnyo nga kirimu olunyarwanda kati ne mugamba nkwagala kati nenga takutula ebyaddala nga takutula alaga njagala ate nga alagalwa abalala awo abanvuga speed kugamba kantule wansi mpandiki kugamba story yali so touching kutuba ngamba kyekido no kiyimbako mutegeze nti ebyaddala mwagala so luyimba wadde mulwagala si lwammwe nnyo lwa muntu ati amwita Shatra. So it was dedicated to her. Exactly. So mwe munyumire byammwe naye akuba temuli linnya lye naye ng'omuntu azindi gwe nawandiikiranga mpulira nga kyenjagala she was called Shatra. So naye akimanyi nti wamuyimbira oluyimba namutegeeza after a while yali tamanyi nti nayimbira ye cause oba temukyayogera tumaze banga tetwogera cause this is bali Dubai tumaze banga tetwogera but juzi wano twaddamu yafuuka ex kati kituufu yafuuka ex wadde yafuuka ex naye twogeramu ekyolumulumu so yeyandete okuandika oluyimba olwo kuba nalabanga byakola sibe nali nsuubira anyway akubukavaako waddewo kayimba kyawo waddewo akayimba ke bayita sinze yaleeta love naye nga byonna mpulira taito za kucomplaining golaba ziwaabye nti lwaki tucomplaining taito zange ziwaabye nti alo Prince Isaac Sebo Fiki tucomplaininga kulw'ensonga nti omuyimbi atuyimbako kamane nze gabita atoma sinze yaleta love kamane gabita kale wewe nsiga kuleka bwatyo kamane nze gabita atoma sinze yaleta love kamane gabita kale wewe nsiga kuchawa bwatyo uliza nkoze buli kimu naye nga tompulira tewayinza kyesikoze naye era noswazaswaza omutima nenkuwa obulamu n'omusaayi gwange so lwero producer Rico yatula mu ngoma zange kati nako wakashutinze nakashutinga kalina ekifaananyi so music omulungi and nkiwa abantu bakwagadde simanyi bejjija be basinze okwagala olwokuba oli mukaana kakukyala simanyi nikyakye kubanga nkiwa owangalidde nyeena ate mu central kituufu mu eastern eri tobaddeeyo nnyo kituufu ekyo abejjinja bagadde endongo lwansonga nti ate era osinze kupafomingira eno kituufu abejjinja bayira abebusoga bagadde emiziki wange lwansonga nti ntekamu kalisi bulimba ngatekamu ekigambo ky'olusoga alisi bulirimba lwange ntekamu peace lwansonga I'm a proud musoga from that side
nze toyinza kungamba nongamba Prince olwaganga kikoze nongamba nti ni Munyankole wakanga demba fana maka tine the boss nkugambirawo ndi Musoga. So I'm a proud Musoga. That's why the line remember that this Sentamu line called Lusoga. Sentamu ka piece singa called Lusoga. So it has made those Eastern peoples to love my music. So ine nyimba meka za audio ne video. Video nina bbiri. Audio zentunda nina nyimba nya. Like example promotion ngojeko bino tuyigirako. Ni nyimba nya. Nina love simusango, nina sinza aleta love. Nina first priority, nina torch. Okay. Yes. So, music akuyisiza atya? Music tampisiza bulungi. Kusomozebwa ki kw'omusanze? Sanze mu challenge imperative. Era singa teyali talent nga music simulimu. Yeah. Tulina kirungi ky'omufunyeemu so far. Nina ebirungi byenfunyemu. Sooka obituufu ebingi kukusoomozebwa. Omuntu ali eyo alemega nti ye kakati atubulidde kusoomozebwa kwokka music ya lwaki amwesibyemu bw'abanga amufunyeemu challenges zokka. Sooka otubulire ebirungi. Ebimu ku birungi byenfunye mu music. One. So bwe ntambula nawe wadde ng'oli munnamawulire. Sebo nze bampita ko Prince. Then naye gwe bw'otambula bajja nakukuba oluyinga twamanya nti ate gontimba gompa abantu. So one, music anyambya mpadde that fame. At least tutambula mba recognized nti oli Prince Isaac. Satambuza bigere kuva wano kyengera paka nateete. Lwansonga nti music yanyambya kyakubiri anyambya okusinga n'abantu bani kati ngwagule nali kusanzeewo. Simaine gy'obeera. Simaine gy'obeera. Toyina kyonjagaza nze nga si ndongo. Toyina. Vama okulimba abalabi. Wanija amazima ddala. Era kyatufuula bakyali. Nali nkuba bulooka nga gwozoocha. Wali okuba bulooka nga gwozoocha. Kola Uganda lujja. Oba. Nali musomi ng'oli musome. Twesangawa. Nali musomi nga gw'oli musomesa. Nali Bobi Wine nga gw'oli NUP nti binaatugatta. Kati sebo. Ekyengezako kugamba. Tewandintegedde. It's music. Gw'okummanya. Nompaako kamera yo nentunulamu. Si kyangu. Nonkwatirako ne ka microphone. Tugenda ku kirungi ekirala. Ekirungi ekirala. I've met meetings abantu boka meetings abantu abanene. Bw'okebera simu yange osobola ba ministers, ba MPs, abayimbi abanene. Kwega connections ozifunye. Nange n'abantu abanene mbetaaga Isaac. Nange mpa kuba MP. Sisi atenze mbagaba go. Benina go abampa. We benina go abampa. Ati kati nze nkusabye. Gwa manje wabajja nange mpa connections. Bigaite wamuulira tubasaba connections zite muzituwa. Kati ngo oleta muyimbi gwa connection ngo babigi connection agikoze search. Kati gwe nso Omuyimbi. Wamma mubalaba tubasaba connections tebatuwa. Wamma bobana deyo nga batugamba nti agamba nti tetumwa connections yali azisabyani nze musabye azinnimye inga mkwata connection agwe kiri different naye nga nkwata connection nga njwa bigi tena kyemugasa agenda yimbe sula indicator ayimbe husband material kati yimbe husband material oluyimbira nyimbira muko kola semba mu husband material manyiko ka husband material atuke agenda kuyimba husband talina era aina so era musajja hali tiyetaga connection mu butufu tazetaga zaaki ani azetaga nze kubanga love simusango be mukuba n'abazungu bazina balutegera Oluganda atege wagenda okutegeera ashampo apao ashawo ngomanya olimi lwo lutegeeza polokoto pompompo dewali kusomozebwa
mbadde nsaba okutagana ekirala nga sinava ku challenge ku birungi nakola my first concert nga ngikolera oluyimbo nalina oluyimbo olwo nendikolera concert endejje nenzijuza benajjuza endejje lubugumu esaidi zeeyo nali kanaaba endejje nga munene kanaaba naye ali mu ndejje kati ani atamanyi kanaaba naawe manyi obuzibu bwabana mukimanyi obuzibu bwemulina mwesirwaza twewussa mwefula abatalaba n'obuuza ekibuuzo ngo n'ogamba kakati oyambadde wuliriza ojja kujja ombuuze kakati Prince Isaac endejje lubugumu naliko endejje zanta kati mbadde nina okubuuza ogenda kwera ombuuza eyo ndejje wakanaaba ogenda kwera ombuuza Prince oyambadde jaketi leather yo ya black otaddemu ka green t-shirt kyekizo kyaba n'amawulire naye nga tolabye nyambadde kanaaba nakola concert ye kanaaba yali successful abantu bagenda ne bampagira wajjuza nnyo yali luddawo yali kanaaba mu Henrik Club emeka kwemeka zaali sente ntini nnyo zaali 15 nedda zaali 15 nzitabandabira 12 blood siinayo shonga ya 2 even my first performance nkoze ka shoka nkokweya silaba nkosha ya 2 wansi wa 15 so 5 ku mutwalo eze bandabira so VIP yali ya mtwalo 2 nga ordinary ya 15 ne bayingira my first plot nenjija mu concert yeyo wagula kanaaba sagula kanaaba inaje nagula oyagala kuntemula kulagirira ati nze mmanyi kati wacho okumanya nagula yomanya nagula ya nagula bumeka obsente zali sente ntini bubiri wamwe ile poteze mtwale ya milioni 2 simanyi sijja kugamba ze nagwa ni nagula ya so kati olimirako olondirako ozimbyeko sinazimba naye natera kugaliryawo liryawo ate abali banjako tikuli abanja weeri wadenga nayo nendala zanagula after a while naye nga yo najijja mu ndongo my first concert najjamu ekyo then nafunayo akamotoka emabegaawo zonna tazava mu show naye sente zinagattako kufuna akamotoka nazijjamu zinagattako nazijjamu eyo show eyo concert ya love simusango so kamotoka ki nakula primo kwanga modo old se ano manyi kati nzo nsula gula ki simanyi nagula old ero yagadde ndabise mu kamera nti nagula old akuba sikyakalina wakatunda bana iniko bakatwala kali kaloni ababye ngamba sikaloni ngambye ndagula ngambye ko nti neola kana abawali ababibwe batyo mama bakajja mu kikomera imagine mu oli yajja nagula ekikomera no mwana ekisumuluzo kyako tezenda muwa ato mubyo mu wesumuzo wali toliwo wagenda okoma nalindi mbalala nkuba show ya ngendo koma obanku yakasema ati mugali ngata tugira abagikimye konza kimye ekiro zindi mbalala mugali teriyo so mumpagire enkole hit endala nkole shendala ngule yakalala aka primera ate nagula primo kati njagala ekiko ekirala njagala gula kawundo milioni 5 so mumpagire nfuniyo kawundo mu bulungi siwabi nfuniyo kawundo kuba kati emyaka gigi 3 mbadde ku primo kati emyaka giseewo 3 so mba nina okola upgrading okusomozebwa challenges nyingi era singa se kinandivudde mu ndongo give mwanya agikusibyemu talent nani agikuleetamu talent yensibyemu eyandeta mu ndongo singa si talent singa siri mu ndongo nfunyemu ebibi muganda wange boba tonnakola luyimba togamba nti ngambe nina connection nanoonya ne DJ ow'okukyalo anyamba okuba akayimba kange mu library ye nga simulaba nga lwaki nga tubamanya nti nga ne bw'omutuusako akayimba gambo olinayo 5 naye nga tozirina kukuba akayimba kabeereko mu library ye
tagenda kawanno bantu agamba nze kana kayimba ngenda ka promotion ngenda kakuba kizindalo bakawulire ninga asaba 10 ezo kati gabala library obuli ku kyalo ekimu buli bumeka buli library ojuwe 15 oba okola kati ate onayimbira kyalo kimu kyokka target yange yakuba Uganda kati mu Uganda muri library mmeka sinatuuka ku radio nkyali ku level ya library njagala kayimba kalako mu library y'omuntu ninga oyagala ekitolo nnyo 10 ezo nguru akakuba banga atenze mmanyi obeerawo akateeka mu akakuba nga woli yorugenda ngasula mukase ngataka kuba kati anti tewali agenda kujja kamusaba tata alwa kumanyi eche bayite ndongo kati ovudde awo ogenze ku radio nina present naina girlfriend wa mitanga choza ni minashi yankolera nga my acting manager biseera ebyo into 2021 nga musindike owa present munene weno Uganda nimugamba hani yogera kuno omusajja ono atuyambe akayimba kayitewo ku radio sajja tugamba akakadeka mu kitundu 1.5 ojimanyi kitegeera radio ki era nga agenda kakuba banga ki ne banga tetulyogeddeko yangamba kimoni mbolo kuteeka radio akamu ekitundu kange mukateeke wa ngamba akamu ekitundu kagenda kukola ki nze nga video jena shooting agishutingira akamu kitundu kati oyagala akamu kitundu radio nawunga ulira amazima ebyaddala na katono nve ku ndongo onako katono nve ku ndongo omuntu ayenda kubanga akola ku Simba Radio Simba FM na ulira nga kintuddemu ngambe ndongo njiveko jenkola nsasula mwezi nsasula emitwalo 25 ekitegeeza nina okukola emyezi emeka gatta maola betu wasoma nasoma nayo kubala nina kutini enokola emyezi jonga 9 oba 10 aya mingi nawe gwe bala mitwalo 25 mitwalo 5 myezi 2 mitwalo 5 emirala myezi 2 ejemmeka myezi 4 mitwalo emirala 5 myezi 2 myezi 6 kati nga Syria sifunako wade current oli ku radio kati no kujako ezokulya kuzumwezi enfuna kati balenti kati buli mwezi nga saving emitwalo 10 kati no ku saving omwaka gumene ekitundu nga nkola radio emwe kuba kayimba kan nenga kacyaliko presenter sirimu ensonyo sirimu erabira kati hani wange bisere binangamba Prince presenter jali jamu kugamba masa jamu kugamba endo ngonesa nile wange ntudem the same time njagala ogenda nkube ku performingeko kati nga mubali eno kanti nungi njaja jikubamu nengo osasula kufa ku mulyango bambi ndi muyimbi nakayimba kanga bakaita love simusango nsaba kuba muko nagamba bamusaba ku mulyango abayimbi ngaba wano tusasula okuyingira nyamba paye bili nomuwa nogenda munda nakukwasa MC nagamba yakuyimba tusasula okuyingira wa mubala ne customer bala basasula okuyingira nze ndi muyimbi ngenda yimbira abantu olwakuwadde platform anti olina ogisasulira kituufu kakati akwasa MC agamba manyi nze ngenda kuyita tofaayo totya ngenda kuyita natakuyita hano olina okweyiya mwana nyamba ogenda okulaba sheri koba katugeza ebisebe ba aizo nti bali banene wade papa ange umagala nnyo aizo nti henwe manji bakuba kati ogenda okulaba bagamba muyimbi atuse mu nyumba tonnayimba ngokwata 5 ze psawo nazikwata nagamba kati akayimba katwale wadde DJ nagamba gwani nze Prince Isaac owawa ndi wayimba biki love simusa sibimanyi nyamba kateke makayimba mu computer ngendenga ebyaddala mwana kayimba kateke yo
nja kikuba mujja kunyumirwa oyogeredde ddala nga bo ebya ddala mpa amazzi n'okwata ettaano n'omuwa osasula bwoti nga bagamba katwanyirize Henry Mwanje nagwe tebakuyise bw'ayimba batokya kateka Henry Mwanje ayimba ate gwe oyagala ku stage Khalifa yayimba nga gujja Mary Bataze ku stage nga goyimba obo oyagala ku stage naye ng'otadde emitalo gyejo kyokka no gyali gyakwewola bajja mukamaawo tolina mu ssente n'owulira ng'ofa ng'osirira ogwawo kati bazitwale naye ng'oyimbye toyimbye ensi nendaba ng'endonga eyagala kuntama besa still I hustled nenemerako paka wano wootuuse naye nga challenge zo nyingi up to now zikyalimu era ezo zennyini okyazise ate endala nnyo kati sano sina muyimbi gwongamba nti Prince mpa omuyimbi ABC ne Sentamu wana Uganda taliyo ne bw'abaani mpozi gwenjagala okulaba ate nga sinatuusa budde ya president ye kabasigale bonambalabi I've met them president tuyina omusebo ate era tuateza ngambe tuyina babiri tulina omu ati kazi ne president Yoweri Kaguta Museveni muyimbi yayimba luyimba kina badde njirabidde wamma Museveni muyimbi mpenkoni lulwo luyimba si luyimba president manyomu His Excellency Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine tonteka bigambo mukama nze interview yange yiyo gwe wa interview nanti nkuyambako munna tonyambako babya gwanga nantudde wano sibabya gwanga namwe amazima mugamanyi tugamanyi nti ya gwanga lino yaliko amazima ogamanyi nti Robert Kyagulanyi Sentamu ye president w'eggwanga Uganda yawangula webuzibu bwammwe wefulanga yasomako ate nga byokola biringa byabaaji kubanga toyinza kukwata kamera nene bweziti nobira munamawuli nga tomanyi ani yawangula kalulu ka Uganda ate yawangula yatufuga so yafuga